Oluvannyuma lw'ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga mu mupiira, enkya y'olunaku olwaleero yaliko kapitaano w'eggwanga ne kirabu ya Express ow'ebyafaayo era Sserinnya George Simo Ssemwogerere ayogedde ku nsonga ezikwata ku mupiira. Mu lutuula lwe ne STV mu kwogera kwe atangaazizza lwaki ttiimu y'eggwanga ya Cranes yalemereddwa okuyitamu okukiika mu mpaka za Africa era yakitadde ku nteekateeka enneetegeka eyabadde enkyamu era ey'ekiboggwe. Ddala nze sinenya ttiimu ya Uganda kulemererwa. Nenya ntegeka. Entegeka ye keyword. Nti bw'obanga ogenda kusamba kuyita mugenda mu AFCON. Otegera bunyi ng'olina ne CHAN bintu bibiri. Bibiri mu bbanga lyerimu. Kati omukugu akola atya? Omukugu ttiimu ezo azaawula. Because ye mwene ekigendo kirala. Naye bano baazivootiika. Namwe zivootiika ne zitafuna ample time ekola ki? Mu ngeri y'emu yagasse eddoboozi lye ku nsonga y'omutendesi John McKinstry eyagobebwa ne Abdallah Mubiru yamusikira ku mulimu ogwali omuzibu ogwamuweebwa okutendeka ttiimu okuyitamu okwesogeza Africa. Entegeka yonna yalimbye ekyokubiri ku kyo nze ndi musomesa. Bw'omusajja abanga asambye almost kati tubala nti McKinstry abadde national team mu percentage tuga nti McKinstry abadde ne ttiimu yokumala ayita 75%. Ibanga lyamaze nayo Mubiru ayina 15. Otega mwe abuze empire mika ebiro qualify kugenda mu AFCON. N'ogoba omusomesa mu nnaku 10. Otega mwe n'otekawo omulala mu nnaku ezo 10. Mubiru mene akubire mu friendly asabire n'empire mika ebiro akwalify nze team. Okujjako nga Mubiru yali Yesu. Ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina ekitwala omupiira ekya FUFA ekikulemberwa Engineer Moses Magogo yakuba ettooki ku bizibu ebiri mu FUFA n'obukulembeze bwa Magogo wamu n'empisa ze ezitali nnungi era kwe kumusaba alekulire kubanga alemeddwa okutuukiriza ebyo bye yasuubiza kusuulirira ebintu eby'enjawulo ebikwata ku mupiira. Nga bwe baga nti ali arrogant yakoseza olulimi olufu mu mupiira nti bw'otandika okufuma abazannyi abali ku national team nti basamba shit football kibategeeza nti byogera tokola kintu bimanyi n'agamba nti mundage kye baakola muteeke ku mmeeza mbasasule nga yerabidde nti omuntu okusegenda mu CHAN asooka qualifying ze bageze mu CHAN ate obugati bane kye baakola wali tulwanirira midaali wano AFCON tulwana kugenda mu AFCON osigala bungi gye tulwana Africa Cup of Nations tulwana kugendayo bugenzi naye ate wano kikulaga nti aba mu CHAN baakola ki baatwalayo ttiimu olina basasuliraawo ekinyusi oba omuweebudde kikako okuba oluyi mukazi wo ng'abaana bali awo ku dining n'omukuba oluyi n'agweri n'empale ne zirabika kibategeeza nti omunyweddemu ki ekinyusi era Magogo ekyo kyakoze yandibadde alizayo. Wano wasinziridde n'ayogera ku nsonga z'abazannyi bannaguzannyako be bayita ba ex international okumuwagira era nga Mike Mutyaba okubibwa emiggo kyakoze bubi omupiira era nga yabadde alaga kwemulugunya kwe ku nsonga z'omupiira ng'okumukuba emiggo ng'akozesa abasirikale abatali bakuumaddembe tekikola makulu. Mutyaba ndigeza okujja okwagala okukola ebyo nga ffe tubakola ki? Nga ffe tubakwatako ne nga Mutyaba jangu mwana wange jangu obadde oyagala ki? Mutyaba mpeeyo obukadde 5 Mutyaba buno genda okoloze. Otegera bunyo teyandifuna lutalo naki nalumu naye because agoba abaana bave mu federation atamanyi nti bakomawo bukomi kyegezako okulaga nti ekintu kye bakoze okukuba Mutyaba emiggo si kirungi kati nze federation ya Uganda nkyogendayo nakati ne betugenda ffenna ne ntukali abasirikale balina instructions zaabwe tebateekawo bapoliisi bateekawo ba bibiina bino ebirala bitamanyiddwa ti ne bakukuba essasi bavunaana muntu tebafuna polisi yaki ya Uganda ne federation ya Uganda erina kukuumibwa polisi entendeko buki. Kinajjukirwa Ssemwogerere ow'emyaka 52 kati yali kapitaano wa Uganda Cranes ne Express okumala emyaka 13 era yawummula omupiira mu mwaka gwa 2004 ng'azannyidde Uganda emipiira egisoba mu 5 wakati w'omwaka 91 ne 2004 era ng'ennaku zino atendeka mupiira n'okukola emirimu egy'enjawulo mu mupiira n'emirimu emirala. Saika Yasin Sekalala, STV Select ebyemizannyo.